era gavumenti biri bye nabagambye mbu esimanya application esimanya yuga wood simanya yuga chiki good enough yidi ewedde tetwagala application tetwagala application za yuga tune tetwagala kintu kyonna twagala kintu kimu tuddeyo tudirige n'abawagizi kuba abawagizi era yuga fans singa bangambye wakoze yuga fans kuba fans waliyo application gye tubasangamu then you are right naye omuntu yenna owa yuga tunes nagezaayo gera ku music wange ku music owange yuga tunes teyinza nakunteerayo music nze nina Spotify nina iTunes what is yuga tunes kati nze fenaffe omulimu gwaffe kugula music ate naffe nga tugula music kati ate what is the use of a Spotify naffe omulimu gwaffe is to buy and sell music. What is the work of the Spotify ate naffe tutunda tugula music yuga tunes kyekiki yuga chiki mwandi tugambye yuga fans wobo ngamye tino abawagizi baffe babatadde kantu tugenda ngayo tubalabe yuga fans naye ebyo ebyokwogera ebyokwagala okugula baida obutekolobya tudde ku music stage people's music that's grabbing people's energy ogwa mu follow y'omuntu kati ogwa mu follow y'akabaka ya shiri style myaka 17 tuli ku follow demu nekira yuga tune tukwatagana na yuga chiki bya nkoko yuga fans twagala tukirize buli kintu ekyayawandikibwa mu luzungu either tusigaza yuga chiki ne tufiirwa yuga what is yuga tune kuba kati wakyaliwo ne yuga wudu byaba movie bakyalwanako bajje yuga wudu bagala bajje nabo basoke bayamba aba movie bajje kati wajja tulina iTunes tulina Amazon tulina gundi enene platform enene onyumya bu yuga tunes what is no mulimo gafefe kugula music grabbing people's music kicholabe mu yuga tunes kitagenda sinna kiraba tekiriwe kigendo okuyamba bayina kola ekintu kimu yuga tunes yenna agikola akolera abana Uganda ekintu kimu bawe copyright yabo temumesinga up n'abantu temubabuza tubakoledde yuga tune give them their copyright sign them mubasayiningira copyright yabo that's all yuga tune yachi ngati tebalina copyright kati nzenze nyini ngula music I buy music and I sell music saagala agwa mu follow yange yachi yaye olina mulira mbuleto obufana kati nawulira abagulabinga music tagenda ngako ku stage gezesa akogo wenyini agula music ojeko ku stage oyimbe ogende ko gendo recording ogambe people are you ready ojategera mbu they are not ready umale odeko baka stage oje muogera otegere mbu ate baka stage kale ba ne bali kulanga mbu goddako kuba nakyo kizibu okulanga mbu goddako ku stage good enough na abantu bakulu bayina abaana mwasindika y'abaana sindika yo mwana ku stage yayambule sati nga kabako akomewo wakosanyuke obere musanyufu yuga wudu simaya yuga chiki nebidakaawo sagala muntu akwata ku music tudde ku stage ekyo kijjo tutaasa ebyo naye baliko bypass shortcut kubo litutuusa mbabbi ba music naye tetugenda kukkiriza bantu bapalira ku followers abantu sina kusanyawo kubba mimba ate oluyimba terubbika oluyimba lw'eddakiika 3 terubika buze yali alubyeko buza ku bantu kale buza ku bantu ababbi b'ennyimba gwe babuuze ke ababbi ennyimba obuuze musango ki gwe balina ewa Katonda ababbi b'ennyimba gwe mugeze mubabuuze mubalina musango ki ewa beebo babbi b'ennyimba mulina omusango ewa Allah subhanahu wa ta'ala mujja kubyogera mu bentuyo kati gobentu yozange zeze nyini sibubangako ku stage obbe kayimba kadakika 3 ojja kutubira nako ojja kubera nakayimba ako osule nako kakulemo kuyimba ogendo tambule nako kakulemo teka ku YouTube oswale likulume nga fe tuli ku stage nze situndda nyimba ate siwola luyimba bagenda tuwachi bagenda bawa sente bagenda bagula abayimbi banje bazenga ati batya if you gonna hire a bad man I'm not present. A bad man is a bad man. Never hire bad man music. You hire me to perform. You don't hire my music.
munjogera yaabwe mu statements zaabwe kabakuwuliriza batugambe bapangisiza ennyimba ntubagambe ndukuwaddemu olunaku lumukubaza olunimba lwange ndukuwamu olunaku lumu just ennaku lumu n'otambula nakona paka wali mnyonyo ku laawundi otubira ani nanyini yugat unis isi yo tomanyi bwe bayita Deo Gracious who is Deo kati abo baddeewo Salim Said tomanyi simumanyi yeno Salim Said Azagambuze simumanyi Deo Gracious simulaba wanjisebo Deo Gracious yagenze ko mu studio nayimba y'oluyimba ne balumutuma kuba olusooka lubaluwe nga lulwe luhitinge oyo Deo nja mukwata oyo Deo ne mulaba ku music wange simanyi Deo wawonanga amagye namulaba mulabi ku music wange Deo nja kukwata ayamanyi tuli mu nsi we are Ugandans and that will never change and we are citizens of this country that will never change mindful citizens ensi eno si yakigala atolaba eno ensi Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ng'ebyo tuli Allah nange ewange ewaka eyo mmanyi okulayiramu buli kimu bakimanyi kati kiki kyetuba tubagamba mutukolere kino tetwetaaga kutugamba buli kimu bakimanyi kyetulina okukola bannange eno ensi eriku katonda enensi yagiteeka ku right way nti nno buziba ne bukya teri kiralakitegeze nabadde mmanyi eggulu ligenda kukwata mbuwaggulu lisembedde nenkuba teyatonye ebagalira bakole ebintu byabwe ebagalira bakole ebintu byaffe ekisembayo kyane wa Uganda nasanyuka nnyo okusanga president omanye ensi efugwa president nga gwe eyalayidde ejjo naye ebamu n'abantu abalwaninga system nsookera neneebaza buli celebrity yenna yali naffe King Saha Topiki Kasente Maulana Andrein sijja kulimba nze olunaku sirulabanga konze nabadde manyi natwalayira nakwolwo ffe ba Uganda ni government property era sijja kulimba zokuvako olwo olunaku nenkitegeera kulayira kuwedde kuba teri lunaku lwabambanga luli mubeera wali ne muteekako omuntu asomye edduwa ne bateekako n'akabaani akabaani ne kagenda ku duniya mumanyi otatereka akabaani kyemuva mulabanga olunaku lwajjo mwe lwe muyita olunaku public holiday kyemuva mulabanga olunaku olwo lwanyumye twaluteerako akabaani ne tusaba ne Allah subhanahu wa ta'ala atuwa otulo era tuzukuke bulungi ng'ennaku endala ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe essanyu nga bw'abadde atuwa tetwabaddeko banyiivu kuba eno ensi yaffe bagiyita Pearl of Africa. This is our motherland. Ate era ekirala akatalekeka nagenda alayira na buli muntu yenaka kyogaa newe mbamba wano nina okulayira nina okugamba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu n'omuntu yenna agenda aba alina okulayira abantu bali bamanyi nti wanyiiga engeri gyatajja ku mukolo gw'obobiwa naye bayiwunisola matuwazeeyo bannange. When the president sends the messenger, means the president is in the building. Akalulu kange tekanfa tekyetaaga kuyitamu tekyetaaga ki akalulu kange nakamuwa nenkawa ne bemupi bange bonna bali ata nkaaga mubameka bakansala 10 mubameka bano ba emeya 8 mubameka. I'm so happy. Ate ekirala njagaliza Uganda emirembe njagala ng'okulayira we kwabaddewo jjo mwenna mulayire mu mirembe bakansalazi ba MPs mwenna mulayire mu mirembe mulayire mu ssanyu ate mwebereremu muleme tulaga kifaananyi kirala abamukuffe we are leaders not by profession we are leaders ate nga tuli genuine. Njagaliza Uganda emirembe njagaliza abasiraamu emirembe
nali badde nsendinga obubaka bukirire paka Ntebe naye buyinza okukomawo mu jjaamu. Jamu mungi nnyo ate traffic ennaku zino bagambye emmotoka everywhere. Nali badde mbubaka mbuweereza paka Ntebe naye nga bwali jeno nga nange ndi jeno. Naye emmotoka tutambulira mu nnene. Ekisembayo? Era I think nga mwabirabye jjo kirabika ebidongo bizzeemu leero. Kuba ate ekireka abantu baba badde muli 1000 ate nze mu kivulu kyange saagala abantu 1000. Njagalamu abantu 6. That means capacity yamaze otulagako mbu ebya COVID kawanyi. Yamaze otulagako SOPs tusobola ozigondera. Nabo wagizi basobola okuyingira ne mask, sanitizers. Twamaze okitegeera mbu a leader is an example. Then if you're a leader, thank you very much for showing us a good example. A good leader has to be an example. We are honored tweyanziza nnyo tulaga mbu abantu wabadde ne 1000. Mashallah nange leero nsaba mbereko n'abantu nga 10. Singa ngenda ka abantu okulya kati oluva wano nze ngenda Mpigi. Kidisayira agenda Mpigi nze ngenda Butambala. Okay. Luve Butambala abantu b'emukono nayo banninze mu ndaawo bonna kulya Yidi. Bidimillah.